All right, breaking news. Ssaabasajja wa TikTok, Magulu Nyondo Chuchu w'oku TikTok, omukulu amanyikibwa nga Pressure, amawulire ge tufuna akwatiddwa. Ennaku zino abadde atabuse ng'ayina baalumba, wabula wetwogerera essaawa zino Ssaabasajja w'oku mukutu oba w'obwakabaka bwa TikTok amanyikibwa nga Pressure akwatibwa. Okumanya ebisingawo njagala watchinga video eno ate tukomewo tovaawo. Nga bwe namugamba is arrested. Pressure nga bwe namugamba ebiseera bye birabika naye biweddeyo. We wish him the best. Engeri gyaga nti ye kabaka ke bamuwe engule eruzira. I think twakisazeewo Pressure engule ye bagimuweera eruzira afugireyo obwakabaka bwe. Bane tuba tukoze bubi kakati mu Uganda bakabaka bangi buli kitundu kiina luzira ye badde teina kabaka waayo. So ogundire ruzira ayi kabaka Pressure undabiranga ddala kabaka Pressure oweruzira maximum prison. Bane twakoze bubi Pressure kagende abere kabaka weruzira maximum prison. Simanyi oba abasibe banamwagala, sikimanyi ekyo oba baba sibe basanze kinaabasanyusa ebisinga wonja bibawa naye kagende awummule. Let him rest. Let him rest. Abereyo ne kamanda mudogo ne Brian White agenda okuba oyo. Pressure teyavuma Brian White one. So kabaka Pressure oweruzira ketuongere naffe musabira. Enjaga gy'abadde akozesa kati mikwano gye mmwe abaddako amanyi nno bwentyo bwenjogera mikwano gya Pressure mmwe abaddako ayina abasiyaza abali awo bakebedde mu ssimu ye. Ayina Pressure ayina abasiyaza awo ka gurupu kamwako. You are next. Munagamba era sibagambye this time mujja tubulya lwaki muli mikwano gye nakyo ekituufu kye mu promotinga. Ebya Pressure bijja bba biwanvu nammwe mikwano gye waliwo obwo obuvubuka obwo. Essimu ye bagikebedde mujja tubuulira obumu buli Bulaaya awo gye bujja ssente ne buziteeka wano naye ekiseera kyammwe nammwe kirabise nti kituuse ku nkomerero. Lino eggwanga tebalyesiriwalizaamu. Gwoba oyagala kulaga nti totegeera bajja kutwala mu batategeera obeereko eyo. Yes, Frank Abawo nkulabyeko wano sendika request. Talk about the past and the full figure nedda. Sijja byogerako si byange. Talk about Kazoola nedda. Ebyakazoola nabyo si byange sibimanyi. Talk about Israel ne Iran. Ya olutalo lukonye. Luli mu stalemate olutalo lwa Israel ne Iran oba olwa America ne Iran lukyakonye. Luli awo bwe lutyo. N'Abamerika nabo birabika bitandise obbasobera kuba abasajja
baba kuba emisana n'ekiro naye nabo tebasirisa. So timu Israeli, timu Amerika, timu Irani oluta olukyali muddulaawo tetunafunayo nnyo kipya. Irani bagikuba kiro na misana nayo nebaddiza. So wetukyali tewali kipya. Mpozi balonze Supreme Leader omupya, Irani yalonze Ayatollah omupya. So mutabani we yazzeeko ye Supreme Leader. Ye Ayatollah mijomba bana Ayatollah mijomba yazzeeko gwe balonze. Mutabani wa Komini yazzeeko ye Supreme Leader wa Irani omupya balonze jjo. So Ayatollah mijomba yazzeeko bannange. Naye nga naye Amerika nga naye bamwewerera omutta. Amerika n'aba Israeli bewerere Ayatollah mijomba omupya gwe bakalonda. Naye baagala bamutte nga bwe basse taata we. So bwe bityo weebiri ebyeyo nga tunabyo tunaabiraba. Naye nga Ayatollah mijomba ke tumusabire awangaale. Otherwise taata we yafuga Irani emyaka 47. Yeke tumusabire n'okumalako wiiki gujja kuba mukisa. Ayatollah ompya gwe bakalonda aba Irani okumalako wiiki gujja bba mukisa. Ajja kuba alwanye ko abamwewerera Abamerika n'abayisa bamwewerera omutta. Era Trump kasita yategedde nti balonze Ayatollah mijomba. He will die. Nah. Na ebiriyo nabyo si byangu. Kanve kuno Junior. Nalabyeko Jaden nga bamusambira omupiira mbu bamusondere. Nalabyeko Jaden nga bakyakusondera. Nalabyeko nga basamba omupiira ogwa fundraising. No, onangambye please don't start. Kale sijja kutandika. Onangambye Junior don't start. Olina ngamba stop. Please stop. Sijja. Kale bya Jaden kambireke. Mubinganye. Onaye bireke. Nya Junior lekera awo please don't start. Kale. Onanga please don't go there. Kale mbirese bya Jaden. Temwagala mbyogereko. Kambireke. So Jaden tukwagaliza birungi byeriri namwe abasonze sente z'omupiira mwebala olw'omukwano ogwo gw'okuyamba Jaden agende bambi afune obujjanjabi e Nairobi. Bangambye agenda wiiki ejja naye guno nga gwakubiri nga batugamba agenda. Kale katusubire ku luno Jaden ogenda kulinnya ogende e Nairobi. So wabaddeyo omupiira nebaza bonna bambi olw'ekisa abazze ne musamba omupiira ogwo gwa fundraising gwadde gukuliddwa Mick Seems Funny. Bambi Mick mwebale kuba na kisa ekyokuyamba Jaden afune obujjanjabi
ndoza kyekyo bambi aba global buses kino kankyogere nampola banyini ba global buses mutuyambe mwogereko ne ba driver bammwe naddala abavuga ekiro bavuge bulungi akantu kano banne mukampeere banyini ba global bus mutuyambe mwogereko ne ba driver bammwe abavuga buses ekiro bavuge bulungi ejjo yesterday sawa zabadde 7 ejjo ekiro ku saawa 7 nabadde nzire ewange ekyengera zadde ennaku z'omwezi mmeka kamba n'ennaku z'omwezi ejjo ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokusatu 2026 ku saawa 7 nabadde nzire ewange ewaka omusajja yabadde avuga global bus saa 7 ogw'ekiro ng'avuga bubi Katonda atomera emmotoka 3 nga neyange mwogitwalidde kuba yabadde ayagala kuyisa. So banyini ba global bus tusimanye empeereza yammwe. Global bus nungi nange nzirinnya ne talk to your drivers abavuga ekiro bambi basi bazivuga empola basi bazivuga empola. Number plate sagirabye naye basi yabadde ya saawa 7 ogw'ekiro ejjo nga driver avuga bubi nga yise emmotoka nga 8 kyokka nga maaso ate eri yeevaayo. Oh my God, it was a disaster. It was a disaster. So mwogereeko nabo tulabe nti aba it was taking which route. Yabadde dda Masaka. Yo basi yabadde dda Masaka kiro saa 7 yabadde dda Masaka ku saa 7 ogw'ekiro ejjo nga 8 omwezi ogw'okusatu 2026 yesterday. It was a Saturday, it was a Sunday. Nenga driver we yo basa avuga bubi yabadde akoze accident ya motoka 3 nange mwenyene nga muntu walidde. So it wasn't good at all. It wasn't. So banyene ba global bus mutuyambe, talk to your drivers abavuga ekiro bavuge kompola. Let them be really conscious. So byebyo sijja kusukkawo wano naye nga global bus nungi era nange zenninya naye you just need to talk to your drivers abavuga ekiro basi bazivuga empola. Yes, okutwala abantu speed si kyekikulu naye abantu okutuuka nga balamu, that's what matters. Basi ne bwogivuga mpola azilongaza abantu batuuse. Nebyo byokuvuga basi emisinde noleka accident, it's not good. Abantu balese abaana ewaka, abantu balese bakyala baabwe badde nga bali mu sanduuke kubanga maama mwe ba driver b'amabasi temugambwako. It's really unfortunate. So you drive slowly so that people can reach. Obulamu tebuddizikawo bannange, obulamu tebuddizikawo. You cannot leave 72 families nga ba orphans. So wano sijja kusikawo mwebale mubeere bulungi.